Bukedde Gulu nga buli omu awera. Tuna performance ya International University of East Africa gyebadde erina mu mabega kaawo olaba babadde basamba bulungi naye nga tebatuuka ku kifo kyebadde bisamba. Tufuna omuntu nga nze kooki ayagala okuwangula, nze kooki ayagala obutaloozinga, nze kooki ayagala okulanga tufuna ebirungi mu maaso awo. So nze busema mbagamba tukwate mupiira ku gumu paka tunatuuka ku kigendero kyaffe. So target yaffe yakutuuka ku kwota era Katonda waba tukwatidde bulungi nga teri afunye injury kijja tambula bulungi. Season yawedde International University of East Africa balemerwa okuva mu kibinja nga myuka kapiteni wa ttiimu agamba nti ku mulundi guno beetesiteese bulungi. The team is in good mood. We're happy. We're very confident that we're going to get a win from this game. We're going away from home. It's going to be a tough game, but we're very sure and confident that we're going to come back with 3 points. Centrales ekulembedde ekibinja kino n'obubonero busatu oluvannyuma lw'okukuba Nkumba University ku ggoolo 3-1 omupiira gwabwe ogwasooka. Ate nga maliriza hage ekiro ky'olunaku olwaleero abawagizi ba kilabu ya Manchester United naddala mu Bungereza balaze